ku mulundi guli basobola otuyingizaamu abantu bangi nnyo. Eky'omukisa omulungi tusobodde okwekenneenya n'okubapepeta n'okumanya ani yaani. Abakulembeze bangi nakera ku makya ne mbakunga nga njagala bave mu mmwe bakinyozi, bave mu mmwe bannakatemba, bave mu mmwe abalimi, bave mu mmwe ababodaboda, era mwasitukira mu nsaba mwekubireko mu ngalo. Tugenda mu kulonda kuno basebo ne bannyabo nga kuno okulonda bakuyita vaawo mpitewo. Kuno okulonda kwe kugenda okusalawo oba tusigala tuli baddo oba twenunula. Nabawoninga emyaka 5 egiyise ne bagamba singa Museveni titulina okwenunula, naye singa tulema okwenunula, singa Museveni addamu nakwata ensi yaffe emyaka emirala 5 tekigenda kuba kirungi. Nabawoninga ne bagamba buli Museveni lunaku lw'amalanga tufuga tudde emabega ennaku 5, buli mwaka gw'amalanga tufuga tudde emabega emyaka 5. Mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle, nze Morishid Segawa. Kati nno ekigenda maaso n'okubeera nga kitambula mu ggwanga erya Uganda ye Kakuyege agenda maaso n'okubeera nga akubwa ba presidential candidate abasobola okubeera nga banominatingibwa bali 8. Ekibiina kya National Unity Platform batandikira mu bitundu eby'obusoga era ng'eno mu kibuga Jinja gye basobola okubeera nga bapremieringira oba batongoleza manifesto yaabwe. Kati owekitiibwa omukulembeze w'eggwanga erya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ye yasooka n'agendawo e Munyonyo gyasobola okutongoleza manifesto ye. Oluvannyuma kampeyini ezasookera ddala n'alumba district ey'e Luweero n'abalala bangi nnyo balina ebifo bye bagenda maaso n'okubeera nga bagendamu. Kati NUP bwe yagenda mu bitundu by'e Busoga ekifo kimu kye bagenda maaso n'okubeera nga tebatuukamu ye district ey'Eyiganga. Eyo nno kigambibwa okuba nti nno bagenda maaso n'okuba nga babataataganya, naye endala bwe bato bagenda maaso n'okubeera nga Kakuyege waabwe atambulira ddala bulungi ng'oggyeko obumulumulu obagenda maaso n'okubeera nga bulabika. Kati njagala nkubuulire bwe twogera olunaku olwaleero yasozeewo ogenda maaso n'okuba nga atandika Kakuyege we naddala mu Central Region, njogera ku Buganda region, era ng'atandikidde mu district eye Mityana. Kati ne Mityana agenda kubeera nga abeerako mu kitundu ekya Mityana North, Buterevu ayolekere awo mu Mityana municipality, era bw'anaagenda maaso n'okubeera nga amaliriza eno ate olunaku olw'enkya ajja genda e Kasanda ne Mubende. Bw'atyo bw'agenda ogenda maaso n'okubeera nga atambuza buli kimu. Njagala nkubuulire ono yageze maaso n'okubeera nga atindiga eggendo n'asalawo okwolekera ekitundu eky'Ebusunju. Eno ebusunju poliisi yageze maaso n'okubeera nga emusalako, bamugamba abantu boyina bangi, lino si lyekkubo ly'olina okugenda maaso n'okubeera nga oyitamu. Nga bw'amanyi munnange baagamba nkola ya protest vote, bw'atyo yasobodde okuba nga ava mu mmotoka n'asobola okubeera nga alinya okadda. Njogera ku pikipiki eno yageze maaso n'okubeera nga emutambuza wakati mu Namungi w'omuntu abadde agenda maaso n'okubeera nga amugoberera ani Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buterevu mutuuka mu kisaawe yasanze nga abantu bangi nnyo bakwatiridde bamulinze. Kati ebigambo yageze maaso n'okubeera nga ayogera oyinza okugamba tebyabadde biwoomu eri ba incumbents ab'enjawulo naddala abakiikirira ebitundu ebyeyo. Njagala nkubuulire bano bagenda maaso n'okuba nga bagaba kaadi zaabwe. Kaadi mu kuzigaba bangi abagenda maaso n'okubeera nga bavaayo nga meemulugunya ne bagamba nedda tekirina kuba kityo, abannange ife baatubbye. Njagala nkubulire lwabadde lunaku lwa wiiki eyaggwa nga beekyanga ku Lwokusatu kugambye gaali maziga na biwoobe. Kati bw'atuuse eno era asobodde okubeera nga muganda wange ayambalira abo abasazeewo okubeera nga bajja ku bwa Namunigina. Kati nno omubaka omukyala owa district ey'e Mityana ye Joyce Baagala Ntwatwa. Ono bingi nnyo byagenda maaso n'okubeera nga ayogera oluvannyuma lw'okuma mu makaadi n'atandika okutiisatiisa n'agamba n'okugamba mulinde kye nnaagenda maaso n'okubeera nga nzizaako, era tulindiridde wiiki eno tulabe munnange kyanasobola okubeera nga ayogera. Naye ye president wa NUP amwesambye amweganye, era bye bino ebigambo ebisobodde okuba nga bivaayo. Bali batwerimbikamu, waliwo omusajja wammwe gwe bayita Lumu eyali atwerimbikamu tebamasiriwazanga
simusindikangako. Ono omusajja bamuyita Kintu alinga omuganda eyasooka mumulabiranga ddala. Waliwo ne mwannyinaze bwe tuba mu kika ekimu nali mwagala nnyo naye n'asalawo n'atunda omwoyo gwe taddanga n'abalimba mu linnya lyange. Omubaka waffe wa paliyamenti bamuyita Nabosa. Ekisembayo kino kyamwe abagwire mu nkuba ne Katonda kana akabonero akaleese ayawulamu abatiitiizi n'abatali batiitiizi. Kati nno Nabosa Prosi ye mubaka omukyala NUP bweyagala ogenda maaso n'okubeera nga muganda wange esimbawo era abakiikirire mu lukiiko olukulu olw'eggwanga paliyamenti. Takomye k'oyo ayambalidde muganda wange n'omubaka lumu wa kibiina ekya DP era njagala nkubuli yasoose n'atubuulira nti nyinza okujja nga siri mu kibiina nga ndi independenti. Ekyo nakyo yageze maaso n'okubeera nga akyogerako anti ekibiina ekya Democratic Party kikyali mu lusuubo ebiriwo mu biraba. Nobert Mao yagamba ffe tujja kugenda maaso n'okubeera nga tudda emabega g'omukulembeze w'eggwanga. Kati njagala nkubuulire ebiera byagenda maaso n'okubeera nga bikubisaamu ono omwami ebituli. Yavaayo n'agenda maaso n'okubeera nga agamba ne leader of opposition yalibadde alondebwa bulondebwa nga parliament esituka n'esalawo n'eronda ani anagenda maaso n'okubeera nga afuuka leader of opposition. Kale kino nno tekyali kirungi era tekyawoomera matu g'abantu ob'enjawulo. Bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bagamba omusajja abadde ki biki byagenda maaso n'okubeera nga muganda wange ayogera. Kale ensonga zibadde nnyingi nnyo nyine ddala era bw'atyo olukiiko olugeze maaso n'okubeera nga lugwa njogera ku lukuŋŋaana. Enkuba egenze maaso n'okubeera nga ebateetaganya nkugambye efudde mbi abantu bangi nnyo ne bagenda maaso n'okubeera nga badduka naye waliwo abo abasigadde ne bagamba ffe katubeerewo keetonnye kagwake tulina okugenda maaso n'okubeera nga tuwuliriza obubaka bw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ensonga nno bwezityo bwekyagenda maaso n'okubeera nga zitambula ye omukulembeze w'eggwanga agambye nze kansooke mpummulemu ndabe biki bwe bigenda mu maaso n'okubeera nga mwattu biddamu okutambula. Akalulu kakusuulibwa omwaka 2026 omwezi muganda wange ogwa Gatonnya. Kati kakuyege kiraga nti nno agenda kutambula guno omwezi gwonna tuyingire omwezi ogw'Okumu n'omwezi muganda wange ogw'Ekumi-n'ebiri. Butereevu Januari wanaatuukira nga buli kimu kitandise okubeera nga kiteera. Kati nno bo abaka ba palamenti basuubiddwa ogenda maaso n'okuba nga beewandiisa wakati w'ennaku z'omwezi muganda wange nga 23 22 weewatyo beewandiise ate tulabe ekinagenda maaso n'okubeera nga kiddako. Kale ensonga bwe zityo bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula erudda eyo. Nze Morishid Segawa.